Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Buterevu ku lutimbo lw'emirembe Salam TV kuli tukomyewo nate webale kutambula naffe nze Mustafa Muhammad Mutuhe webale kwekumya ku lutimbo lw'emirembe tubasaasira mwenna abafunye ebizibu eby'enjawulo abatuuse ku masanyu ag'enjawulo muyogeyoge tusaba Allah subhanahu wa ta'ala bibakuumire bafunye ebizibu namwe tusaba Allah abagumye abayozeeke ennaku mpozi programu yaffe ekkubo tukomyewo nate musomesa waffe okuva mu Emirates College Nkobo Sheikh Idris Ahmed Akasujja omwana azaalibwa mu nju y'abawalimu n'afuuka omuwalimu oyo byayogera baabitegeera mwana wa muwalimu muzzukulu wa muwalimu naye kati Sheikh tuli basanyufu nnyo okuba tutambula n'omuntu ayogera with authority. Wamanyi waliwo ebintu ffe ababibuukira obubuukizi n'okisanga wakati ne waliwo n'omuntu wabeera nga kyeyakuliramu kyakuzaalaba byanjawulo. So Sheikh tukwaniriza era weebale nnyo okukkiriza kubeerawo ebiseera byonna. Alhamdulillah Sheikh abalabi baffe nga tunaakubawa salaamu tukyalina omulimu ogutambula ogwa ambulensi okunoonya ambulensi okuteeka mu bifo eby'enjawulo okulaba nti bannaffe abali mu bitundu eby'enjawulo basobola okujjulukuka ne bava mu bitundu ebimu ne bagenda mu bitundu ebirala bafune obujjanjabi. Mu byalo eyo yonna gy'otuuka nga amalwaliro gali wala naye ng'ate ambulensi oluusi teziriyo bwe ziba gyeziri za buseere. So tugezaako okugatta amaanyi buli omu aleete kyasobola tuteekeko amaanyi g'abantu ddoboozi ly'amaanyi. So yekawefube gwe tuliko wano ku Salam Charity Salam TV era bwe muba mulaba ebitambula ennamba ezitambula ku TV awo nti bannange kola bwoti omulanga bw'oguwulira wonna we gukutuukirako teekayo ky'obeera osobodde. Sheikh tukwaniriza. Alhamdulillah nange nsanyusa okubeera nammwe kansooke mbatole ku salaamu nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tukyali mwezi gw'abakyala era omulundi ogwayita twalaba ekifo ky'omukyala mu Busiraamu yalinga ennyanjula n'okugezaako okunnyonnyola okuva eno mu mirandira nti omukyala alowoozebweko naye ate naye aleme kukkiriza kuweebuulwa kukozesebwa olw'embeera manyi ekigambo ky'amaanyi. Omwana ayinza okukulira awo omwana omuwala nga bamugamba mwabawala yotawaanira ki era mwe muli ba mu kiyungu. Ekigambo ekyo bw'oyitirira okukimugamba omwana omuwala naye atuuka ekiseera nagaye ensomera ki ye mbonaabonera ki era bagenda kumpasa ngende mu kiyungu ntawaanira ki ne bino kale n'abalala gye balwanira mbu basome bafune amadaala aga waggulu ye nga tabirowoozaako naye nga kibeera mu ki mu bigambo bye bajja bamugamba. Omuntu bw'oyitiriza okumugamba ekigambo kituuka ekiseera ne kimukwata. So abakyala gye muli abaana b'obuwala temukkiriza bigambo ebyo kubanafuya. Ensonga lwaki tujja ne puroguramu zino ekkubo kwe kulaga nti mu nsi mw'otambulira oyinza okuba olina entambula gy'obadde otambulamu nga si ntuufu obadde ku mukono ogutali mutuufu kyusa dda ku mukono omutuufu. Oyinza okuba nga olina by'obadde obulamu ng'otambula bulungi naye nga bibulamu byongeremu kubalaga mukyala ayimiridde ludda wa mu Busiraamu. Sheikh waliwo kye tuyita human rights. Olwaliwo tuwulira nnyo women's rights manyi girl child biki bingi nnyo bitambula. Obusiraamu bwawa omukyala rights empandiike nti omukyala alina rights zino ne bwe ziti ng'ensi olwaliro bwekikulembeze nnyo. Kakati bismillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kakati obusiraamu mu kutandikira ddala bwakakasa kugamba mu zungu bayita competence nti omukyala ayina ebisaanyizo mu kuweebwa amateeka kwega nti amateeka
Allah subhanahu wa ta'ala gassa ku bantu. Allah yakiraba nti oba obusiraamu bwakakasa nti omukyala amateeka ago gamukwatako butereevu. Gonna amateeka kagabe ga ddiini, omukyala gamukwatako butereevu, tajja nga by the way. In fact ekintu ekyo abakyala bangi mwana wattu balabanga mu busiraamu abalimu just kubanga mwe bazaalibwa muki balinga baliko nti bakugoberera basajja. Si bwe kiri, si bwe kiri n'akatono. Tulina kubeera ku same foot. Obusiraamu bukakasa nti omukyala ayina ebisaanyizo byonna. Ekisooka mu taklifu nti amateeka g'eddiini nga mukwatako, kuba kusaala, kuba kusiiba, bwekuba kukola hijja, bwekuba kuyisa bakadde bulungi, bwekuba kukola ki okuyisa baliraanwa. Obusiraamu bukakasa nti ebintu ebyo byonna omukyala bimukwatako nga bimukwata ku mwami. Olidde oba environment oba kukola ki. Kati togamba nti omusajja wano tebasasula sente za gundi ffe tuzirina eza bino ebyakasasiro. Kati gwe binobeera nga olaba kiro n'ogenda n'obikasuka n'obisula mu kkubo. Nga bwe kivunaanyizibwa ku muntu omulala yenna, naawe omukazi bwe kikukwatako. Okuuma obuyonjo, okukola ki, okwetaba mu bintu byonna. Yes, bw'obeera ng'obeera ku kyalo ne bayita enkiiko za LC kugenda kuteesa ku security, ababbi bayitiridde ku kyalo bakola biki, abaana bayitiridde okunywa enjaga bakola, toga nti ebikwata ku basajja. Saalonga anaagenda. Owulidde, oteeka okuwaayo. Oyinza okuba nga ebirowoozo by'olina nga teri mu lukiiko lwagenda kubeera nabyo nakubiwa. In fact Sheikh okyogedde bulungi. Ebirowoozo bye bibye. Bibye. Era talina gwatumye nti genda obyogere. Kalata asigadde. Era oyinza okusanga ng'owadde ekirowoozo nga abalala bonna babadde ku birala, naye gwe wenyomye osigadde awaka. Ate muzadde. Oli muzadde. Abo abaana bonna abo bagamba nti banywa enjaga, essaawa eno muyinza okuba nga temuli wuwo. Naye abaana bajja kumusikiriza nga tomanyi. Kubanga bwe bali ku kyalo, bwe bawangala ku kyalo. Kakati olabe nga obuzibu butuuse. Kati obusiraamu bwakakasa ahliyataha fi taklif nti omukyala ayina ebisaanyizo byonna ebimuweesa amateeka, wal masuuliya, n'obuvunaanyizibwa, wal jaza, n'okusasulwa okw'okunsi n'okwakhira. Nga bwe bawa empeera omusajja ng'akoze ekintu ekirungi oba ekizimba oba ekiruŋŋamya, n'omukyala bw'azifuna. Wadukhulu ljanna, ne bwekuba kuyingira jjana. Batugamba bagenda kubeera nga batuweereza. Babakyala bakutuweereza. Bali balala era n'ebitendo byabwe birala n'embeera zaabwe endala. Ate era omukyala akoze emirimu emirungi ajja kuba wala nnyo kubanga naye bali bajja kuba balina okumuweereza. Owulidde? Kakati wadukhulu ljanna, obusiraamu bulaba nti omukyala alina ebisaanyizo ebimusobozesa okuyingira ejjana, wabitaali n'okuyingira omuliro. Kiraba. Kati tobeerangaawo n'ogamba nti nze ngoberera omusajja kyagamba. Waliwo n'abatuuka okugamba nti maife abakyala tetulina ddiini. Owulidde? Akutwala yakutwala keefu. Wekakanya otya n'otuuka ku ddaala eryo? Omukyala talina ddiini. Nti abakyala ffe tetuba na ddiini. Musiraamu bw'aba yazze bw'aba si kakati ebyo. Kugamba nti basigaze emitwe gyabwe mu bimpimpi. Obusiraamu bw'oba nga bulina rights ze buwa, buziwa omusajja era bwe buziwa n'omukazi. Ebimu ebitonotono byawukanamu lwa bubumbwa bwabwe na butonde bwabwe. Abantu abamu bye batayagala kukkiriza nti
waliwo enjawulo wakati w'abasajja n'abaki n'abakyala. Kati gwe njagala otunuulire kati nga olutalo olwaleero luli mu Ukraine, bikompola bomu biki naye kakati gwe oyinza oga nti okulwana olutalo olwo nti buvunanyizibwa bw'abakazi. Ebintu ebimu bannange tubeere bagundi era ebituukaawo nga bagamba abasajja mugende mulwane ogwo omulimu gw'abasajja. Owulidde, omulimu gw'abasajja mulimu okukuba ebikompolo omutwe ne guvaako, mulimu okukuba ebikompolo emikono ne givaako. Naye wadde n'omusajja yennyini kwegamba nti obusiraamu bumulumirirwa, naye okuleeta omukyala nga bamukubye ekikompola mugundi mbuyadde ku front line omutwe teguliiko. Rile ne bwobeera nga oli muzadde kiruma bw'otunuulira omwana wo ne bwaba mulenzi, naye ku muwala kigenda wala. Kati abantu abamu balinga bamanyi nti kubanga tebamanyi nti abantu balina gundi, balina feelings, balina gundi sentiments. Toyinza gamba nti ebyo byonna kati nti oyingiza ejje nti kati mwenkanonkano twagala abasajja 50% n'abakazi 50% oba 30% at least. La ge mateeka g'ensi ge watugamba, yes, agakolebwa abantu ne tuva ku mulamwa. Kakati kati mu ntale ongeezo ne bwe kuba kuwamba, kati wulira nti Russia akawamba abagundi bwe bati, Ukraine akawamba bwe bati, naye mu kuwambibwa omwo mwennyini babawambe babayita prisoners of war. Kwegamba bw'osuubira nga mukyala wo oba muwala wo yayingira ejje bamuwambye n'ebiyinza okuddirira eyo mu kumuwamba, tekifaanagana nga bwe baba nti baga nti gundi mutabani wo yayingira amagye naye bamuwambye. Byolowooza n'ebiyinza okuddirira tebifaanagana. Omukyala naye sheekhe oli mutuufu, omukyala bwaga nti baawe bamuwamba, for example ku nsonga ekyokulabirako kyoleese, wayinza okubawo abamulabirira. Baawe bamuwamba oba baawe bamusiba, paka omusajja omukyala mumulabirire, mumuyambeko mu kulabirira abaana, takyalina akola ki. Naye omusajja yaga nti mukyala we bamuwamba anti musirikale oba bamusiba, kanti yali asindikayo waaki. Teri nayinza kugamba, teri najja mbu akuyambe nti akuyambeko okukulererako ku baana, okubakunaalizaako. Teri. Era buli omu aga nti yasindikayo waaki. Owulira nti si kyabwe. Naye kakati nga bwe tuze tukidingana nti ebintu ebimu abantu tebaagala oba bwagazi kubimanya. Tulina kye tuyita single story. Single story ebiseera ebisinga tutunulirako sayidi emu ne tutatunuulira ebivaamu ne bwe tubitunuulira naye tetutunuulira ebivaamu birekawo ki. Ebivaawo birekawo ki. Kakati ebyo tuteekwa okubitunuulira. Twogedde ntugamba nti obusiraamu bulaba nti omukyala ali kompitenti mu kukwata amateeka g'eddiini, okubeera n'obuvunaanyizibwa kuno ku nsi mu kufuna empeera n'ebirala ebiddirira. Era kyova olaba nti kati ffe mu busiraamu tulina ekyafaayo kya Adamu, naye waliwo omwana wattu mu nzikiriza ezimu gy'okisanga nga baga nti omukyala y'ensibuko y'ekibi, yakema Adamu, yakola biki, omusota gwayita mukyala, nti era singa teyagira bw'atyo, singa tulinga bamalayika, singa n'okufa tekuliyo, era omukyala tubonaabona. Naye ne basinziira okwo omukyala ne bamuincriminatinga. Naye mu busiraamu bw'oba nga wali sitole eyo giwuliddeko, entaputa y'obusiraamu ye sitole teriiyo. Ffe Allah yatugamba nti fa azallahuma shaytaan. Otyo bombi Adamu
ne Hawa bagwa mu kibi bombi banenyezebwa kyenkanyi bwekuba kunenya otyo. Kakati ate bwogenda mu aya ezimu omusango ne Hawa teguzimusaako. fatalaqa adam min rabbi fawaswasa ilaihi shaitan. Kati muyigirize ey'obusiraamu kubanga era abakyala abasajja be basikiriza ennyo be basinga be balina ebigambo ebingi be bakola ki tebabanga babyogera ebyo baali baagala kunafuya mukyala bamufungameko endowooza gwesirika fawaswasa ilaihi shaitan nemuleetamu ebirowoozo ebitali birungi ne boogera ku Adamu si ku Hawa. Owulidde aya endala ega nti waasa adamu rabbahu faghawa. Adamu n'ajemera katonda we faghawa n'abula n'ava ku mulamwa. Ne babanga baali babiri ye yali kamanda. Otyo ye yali kamanda. Yenjigisa yaffe ey'obusiraamu kubanga aya nzibasomedde ate nyingi. Fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwa tawwabu rahim. Ibrahimu n'afuna ebigambo byasobola okukozesa mu kwenenya era n'abikozesa neyenenya rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Otyo kakati n'olwekyo kino ekibi kibassa ku mukyala ewaffe omusiraamu tetukirina. Waliwo kati mu mbeera kino ekintu ky'okukola oba ekyokufuna ssente kyafuuka ekintu ekyaki income. Waliwo kino bakayita akameeza kati ebula buli musajja omutima. Naye kakati obusiraamu ku saidi eyo eri financial ey'ebyenfuna bwaziyiza ebintu byonna ebiremesa oba ebimma omukyala ebimulemesa okubeera ne ownership nti alina obwannannyini. Obusiraamu byonna bwabikola ki? Sheikh kati otandise okutugirayo rights. Omukyala alina right owninga atamalluku esente walmirath n'okusika kugabana ebyobugagga kabibe bya kitaawe kabibe bya mwama we kabibe bya mwami we kabibe by'abaana be. Alina rights ezikola ki? Naye tebafuna kyenkanyi naffe. Naam. Kakati waliwo ka element naye nakugamba twayogerako okugundi mu programu nti tekiri nankani tekiri si bwe kibeera mu byobusika byonna. Ekyokusinga ndowooza kiri wano mu baana naye mu bazadde si bwe kiri. Omuntu bw'aba afudde ng'alese abazadde buli omu afuna kimu kya mukaaga independently. Yes. So kiri wano ku omwana omuwala ng'asika ku kitaawe wokka. Ate nakyo bwe tuliba tugize lwakuba si ye topiki yaffe ensonga weeziri nazo tujja kuzikola ki tusobola okuzinnyonnyola. Ensonga ono taata ne maama era sitiiru basigala nga taata yalabirira maama naye nga yafuna naye bonna bafuna omugabo. Alina kashiwa. Bafuna omugabo nga gwenkana. Awulidde. Kakati kati kitegeeza nti bw'oba omukkiriza okubeera no ownership kiba kitegeeza nti omukkiriza n'okumanaginga ebintu ebyo. Otherwise bw'oba omukkiriza okubifuna nga tasobola kubiddukanya kitegeeza asobola okukola business. Asobola okukola business aba asobola okubeera n'akawunti size ezize nga zize oba mu banka. Awulidde nga yasayininga sente ze nga bwazikola ki bwazaagala. Omukyala bwe tuba twogera ku bino kati nga bw'olaba ebyekiraamo mwana we tutera kugamba basajja mulame ebyomugagga byamu naye wasuya ku busiraamu ekiraamo kikwata ku bakazi nga bwe kikwata ku basajja.
tekisoso nsanga omukazi ng'agamba bbaawe naye alina ekiraamo. walbaiu washira bwabeera alina akapolotike oba kagundi ke oba yakigabana yakifuna oba yakigula ku sente ze, oba bwabeera mukyala mufumu nga guwako kasita okwata n'okimuwa n'omuga nti kikye, kiba kifuuse kikye. Era bw'obeera nga obadde okimuwadde ekitransfaring kidde mu mannya ge kubanga omuga nti kikye. Albayu washira wal ijara kakube kupangisa tiwali kimugana kugamba nti nyine ettaka lyange egindi oliti naye siritunda wabula kanfuna abalipangisa. Wal hiba n'okuwaayo okutona, wal i'ara n'okwazika, wal waqfu n'okuwaayo waqfu. Ntera okulaba programu ku Salamu TV wano omukubiriza waliwo kino waliwo kiri, naye kituufu waliwo abakyala bempulira nga nabo betabyemu bayitirivu. Naye era mwana wattu bangi abakyalimu omutima guli nti ebyo buffe tebitukwatako, bikwata ku bagundi, bakyaliyo mirimu gy'abasajja. Naye kakati gweoyagala empeera nga bwe twabagambye eri waggulu nti aljaza wadukhulu aljanna, n'okuyingira ejjana gw'olina okunoonya ejjana kyenkanyi. Sheikh, tewaliwo jjana nti eno y'abasajja eno y'abakazi? Teriiyo. Omubaka yagamba nti bwemuba musabe ejjana musabe alfirdausi al a'la, musabe firdausi esinga okubeera eya waggulu. Kakati ejjana naye tugiyingiramu ffenna tiyeyawula nti firdausi eyo yeekoma ku basajja la olidde. Kakati ate bw'ogenda okutunuulira mu byafaayo by'eddiini ne bw'oba nga osomye mu Qur'an ey'ekitiibwa olaba nga mulimu abakyala obubaka Qur'an bye yayogerako mu ngeri ey'enjawulo nga kwega mu kisaawe kino ekyobukkiriza nga bali madala ga njawulo. Sheikh, mbadde nsaba tubakooneko nga tuvudde mu kuwummulamu. Oli ku lutimba olw'emirembe Salamu TV, program eyitibwa Ekkubo. Otambula otya mu nsi? Twabagamba nga tutandika omulamwa guno nti tuli mu nsi naye buli omu omulamu alina akakwate ku mukyala n'omukyala alina akakwate ku musajja, kwe kubeerawooko mu nsi. Tovuma bano bakiyita ridiculing abazungu nti bano bali bwe bati, abasajja bali bwe bati, oba abakazi bali bwe bati. Obeera tonaakutegeera buvunaanyizibwa bwono gw'okkakkanya oba gw'oyagala okufungamako. Olwaleero tutambulidde nnyo mu eddembe ly'obwebange ery'abakyala. Ebigambo tubiwulidde era tujja kubisaaminga apo eri nga tumaliriza inshallah, naye tugenda kuwummulamu katono, tovaawo tukomewo.